kitalo ekiri mu ddwaliro embeera etabuse mwami Lugonvu embeera si nnungi wadde yadde n'akatono akatambi ngenda kubeera nga nkakuwa mu maaso awo ate ye Dr. Jose Miliyoni amaze n'apondooka n'asisinkana King Sir n'amwetondera akatambi nako ngenda kubeera nga nkakuzanyira butereevu maaso awo. Nkwaniriza kujjika media wasuza otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi munnange katutandise n'omukulu Lugonvu mwana wa maama mwana wa taata embeera eveeyo bambi si nnungi wadde yadde n'akatono. Nkusaba weerabire katambi kano n'oluvannyuma tukyeyongereyo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Nyongera okubajjukiza nti bw'otwala omulwadde mu ddwaliro lyonna omusawo n'akugamba nti tebalaba bulwadde omulundi ogusooka ne bamukebera ogwokubiri nga bw'olaba mwami Lugonvu ogwokusatu ogwokuna tolinda kabonero kalala jayo omulwadde mu ddwaliro tandika magezi malala bw'oba musiraamu tandika baseeka omulokole tandika bapasita n'omusamize eddukirawo mangu nnyo ewa maama Fiina tolinda. Era nnyongera okubajjukiza nti mu byuma by'abazungu teri bulwadde bubula tebuliiyo at least bulabika ne bubulwa eddagala ne bakugamba nti olina obulwadde bwe buti naye tebuwona ogenda kufa naye nga bulabise. Singa omuntu bakugamba nti obulwadde bubuze tolinda kirala yadde sayini yonna eddako. Lugonvu kati eno operation yoku yakusatu bamutigonyola mu byenda bwe bayisaamu ebyuma bwe bayisa obuma mu nnyindo obulumi obwo bonna ng'era tebannalaba bulwadde kimuluma kibuze. Naye abafamire era munaye nga bomanyi nti mubeera ne hope mu ddwaliro bakyamulemezzaayo bwe batinkuula ebyuma bwe bakola ki musajja wattu operation zisatu tebannalaba bulwadde neera sayini tebannagiraba. Lugonvu bwe yali talina kyeyalaze mu mawulire gonna nga buli omu amanyi obeera n'abantu bobeera nabo ng'okola nabo ku TV wawa nga muli fayini era bakwagala nnyo kubanga oli levo yaabwe oli mwavu tojja kufuna bulwadde na buzibu bwonna. Lugonvu yagenda kutwata b'amawulire n'abasombola n'abatwala eri gye yali azimba essomero n'abalaga nga bw'azimbye essomero n'abalaga nga bwe yaguddewo kampani ekola decoration omanyi yeegoba ewa Bujingo n'amala n'aggulawo kampani ekola musimanya decoration. Banne bagenda okulaba nga teyabaleka mwaka gumu yabula yabaleka emyaka nga 10 kwabo be yatwala ku ssomero okulambuza ne kubaako lyagamba wallahi togenda kubitimbayo ebyemikolo wallahi wakoze essomero abaana basome teri mwana agenda kusomera mu ssomero lyo ng'oli mulamu. Ate let me tell you Uganda omuntu afanga mulaba bwe muti nafa nga mutunula kubanga omuntu kyasooka okubakola ng'agenda kutta omuntu wammwe asookera ku mmwe abamulika abamujjanjaba n'ababuza amagezi. Mu butuufu omuntu wona abeera mu ddwaliro n'ogamba naye nali ntya nga sitegeera omuntu ne bamukola operation nnya naye nga abasawo batugamba ekimuluma tetukiraba ne tusigala nga tutunula twaliko ki. Mu butuufu nga temwamulinyisako yadde ne mu kyaki yadde ne mu muzikiti yadde wa mwamulemezaawo mu ddwaliro paka bwe yassa omukka ogusembayo. So for the case of Lugonvu sayini zonna muzirabye abasawo bagambye tebalaba bulwadde mu mujji eyo mutandike pulaani B unless otherwise nga katolu bwama n'abalala. Ensonga bwe zityo nga bw'oziwulidde eza mwana wa maama mwana wa taata Lugonvu bambi sayidi eyo si birungi wadde yadde n'akatono. Ono nno amaze emyezi nno egiwererako ddala ng'ali mu kubatolinga n'ekirwadde ekitannaba kulabika nga kitegeerekeka nga kirabika n'abasawo obulwadde ekyamazima bwababula ekireetedde ba social media in-laws okulowooza nti ono yandibanga munnange ab'ennugu ab'emitima emibi abaamukwatamu abaamuloga. Kigambibwa nti okusinziira nti obulwadde abasawo bwababula ono yandibanga munnange waliwo ab'ennugu abaamunyigamu kepeesa ne bamutuusa ku ndiri awo wennyini ewaali. Jjukira ono abadde yakamala okuggulawo essomero eggaggadde ery'amaanyi erimanyikiddwa nga Hillview Primary School Masaka nga lino libadde ly'amaanyi nnyo ddala nga bw'okiwulira.
bino byonna we bituukiddewo. Era kigambibwa nti oluvannyuma lw'okutandikawo essomero lino obulamu bwe tebwaddamu kuba kyekimu wadde yadde n'akatono mpaka kati bw'omulaba awo ku ndiri. Omwami ono abadde asitukira nnyo ku sipiidi, abadde atambulira ku sipiidi. Obulamu bubadde bukyuse nnyo nti n'omulimu gwe yalina ku BBS yagudropinga n'agamba nti kati omulimu ngukooye nguwumudde kangende mbere ng'ate nkwasaganya bizinensi zange. Okuva omulimu we yaguwumula obulamu badde tebuddangamu kuba kyekimu, era kyova olaba essaawa eno musajja wattu ali ku ndiri abeera ali mu kupookya na birwadde bitannategeerekeka, ekireetedde ba social media in-laws okulowooza nti ono yandiba nti mwattu yakwatibwamu, waliwo abaamukwatamu, waliwo abaamuloga ne bamutuusa mu mbeera eyo ejjalimu. Naye nga ffe wano ku Gika Media twongera okumusabira nga tusaba Katonda asuuse akomyewo obulamu bwe nga bulijjo we buli nga tebulimu ndwadde yonna. Amiina. Butereevu tuba tweyongeddeyo. Kakati bwe tweyongerayo ate mu mawulire amalala, ye omuyimbi Dr. Jose Chameleone kigambibwa nti yeetondedde King Saha tibalina we basisinkanye, era bano gye bigweredde nga bamaze ne baddamu ne beekwata mu mikono, ne baddamu ne babonga, ne baddamu ne bateesa bumu, ne bakwatagana. Kwegamba embeera yonna ebaddewo kigambibwa nti yakomyawo, yayimiriziddwa kati obwa Sseruganda bwakomyewo. Kankulage katambi kano n'oluvannyuma nkomewo mbeeko ne byenkunnyonnyola. Akatambi ako kova okulaba katambi ka Dokitaali Jose Chameleone nga kwogasse n'omukulu King Saha, nga bano nno kigambibwa nti baasisinkanye era entalo ezabaddewo zonna ne baziteeka emabega, ne baddamu ne bakwatagana mu bwa Sseruganda, embeera ey'obwa Sseruganda. Ke kakatambi kova okulaba, naye nga nsinzira ku mukutu ogwa Gika Media okukutegeeza nti akatambi ako akandibanga kakadde, kandibanga si kaakati. Chameleone tannaba kwetondako era King Saha tannaba kusisinkanako ku Chameleone, kubanga njagala tusooke tusinzire ku nviiri Chameleone zaalina essaawa eno. Chameleone alina bu dread, we weetegereza ku screen awo. Chameleone essaawa eno yasiba bu dread obwo, ate mukana akatambi ke tulabye dreads zino tazirina. Tetujja gamba nti yazikyusizza mu kabanga akatono ennyo nedda. Kitegeeza kana akatambi kandibanga kakadde, so zino eziri mu kubeera nga zitambuzibwa nti yeetonze, simanya basisinkanye ne bakwatagana mu ngalo, entalo ne bazizza emabega ne baddamu ne bakolagana buto, bya bulimba. Bano abakulu tebannaba kusisinkanako, era nga olutalo lukyagendera ddala maaso, olutalo lukyabindabinda. Butereevu. Ebyo nno bye biri side zeeyo. Ate bwe tweyongera maaso olutalo mu makati ga Kafuta Queen eyakava mikolo omugole gwe mulaba awo ku screen nga kwogasse n'omukyala Pretty Nicole luba luseewo. Lutalo lwa bigambo, lutalo lwa kubeera nga buli omu asombera munne, kyani kya Kafuta, kyani ekya Pretty Nicole. Kafuta ono omukolo gwe gwaliyo olunaku lwali lwa mukaaga, era nga babasinga mwenna mwagulaba ku social media, ekyo kyo nzikiriza kubanga gwa trendinga nnyo nga bw'okiwulira. Era omukolo we gwaggwa yavaayo ng'atandikira ku TikTok live ng'asooka alumba Pretty Nicole bubi nnyo, nga amulumba mu ngeri etali direct, naye ng'olaba nti ebigambo abikasukira Pretty Nicole. Kakati n'omukyala Pretty Nicole lunaku olwaleero avuddeyo n'abeera nga amwanukula. Sebo omukolo gwabwe aguyise ka birthday party. Agambye nti ogwo tegwali mukolo gwa maanyi, eyo yali birthday party. Kusaba weerabire ku Pretty Nicole, n'oluvannyuma ate tubeere nga atweyongera maaso n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Naye nga wasubscribinze, nkusaba subscribinge ne video eno gimpere like. Nyaga abantu. Nze bangambye eri birthday mbu omugole omukyala
yabadde akuba ennyimba ezikoona ate nga akakasa nga wawezezza emyaka emipya. Bagambe nti omugole abadde akakasa nga wawezezza emyaka emipya. Imani, thank you. So kyesho bannaye nange byansobedde dda byansusse dda kuntegeera. She was mad. Bangambye yabadde anyumye naye nti ng'akoona ne bannyumiza awo beyageeza abaali ababbi b'abasajja. Abaali ababbi b'abasajja be baakuba. Kyokka bannaye ababbi b'abasajja mwabaswazizza. Ate omusajja osobola omuswaliza ku birthday. She wasn't. Ennugu yamubadde bubi yenna natta omukolo mwana gwe. Yanalabye videos bazinsindikidde nga birthday girl kyakoze okugira ng'ate akola bampaani. Akola bampaani mbwammaali lubuto sibimanyi mumubuuze. Sibimanyi ebyolubuto just nnyumya bye bandeetedde. Nali ndi awo mala nga ajja mu ssimu yange nankubira essimu ayo Nicole tukunyumiza esimu naye simanyanga birthday girl bagenda mukolera birthday bagenda kujja ewa ssengawe bakole birthday. Mbo bagenda kujja ewaabwe bakole birthday nga ngamba kyokka omwala simumanyi naye lwakuba nti amanyi omuntu yena baba bakuwa olugambo obeera oyagala nnyo oluwulire okitegeera baba bakuwa olugambo oba oyagala oluwulire. Babadde katooke wa muganda wa maama we tegwabadde waabwe. Wasi yagutadde wa nnyina amuzaala atuleekaanira. Bagambye ewaabwe bagagga mbubba tebapangisa. Lwaki tebapangisiza gadeni? Bali wano bali mu bagamba happy birthday. Happy birthday balira mu nyamazi. Era kali kabadde ka birthday. Kabadde ka birthday nga kakasafi ku TikTok n'ennongola bakakakasa. Eri keki gye baasaze eyabadde simango ya orange oba ne white yoyo white kubi oba ndito bana keki eri keki gye baasaze yakubita omusajja wa boda obwa dokita bamumuwadde bwinatidde nze. Butereevu kanzubire ebigambo by'omukyala Pretty Nicole mu byewuliriddeko. Omukolo gwa munne ssebo aguyise birthday party. N'omusajja wa munne gwe twalabye nti dokita agambye nti oyo wa boda obwa dokita bamusibyeko busibe. Mbw ate tebaasaze keeki wabula baasaze mbu oba keeki. Katulinde tulebe luno olutalo gye lunaggweera naye nga n'omwana kafuta nannyini mukolo yennyini omwana eyanyumira omukolo yayanukudde dda naye akatambi sigenda kakuzannyira olw'amateeka ga YouTube olw'ebigambo ebyakozeseddwa mu katambi kali biyinza okutuzaalira eminyira singa nkakozesa wano naye nga yagambye ye tasobola kwanukula abazannyi ba kinaakuka kwegamba Pretty Nicole omuzannyi wa kinaakuka. Kinajjukirwa nti emabegakaawo waliwo akatambi ka Pretty Nicole akaafuluma akaali ak'obuseegu era kaatambula nnyo ku mutimbagano katrendinga nnyo ku mutimba
mitimbagano era nga kuno Kafuta Queen kwasinzidde n'agamba ye tayomba na bazannyi ba Kinaakukka. Simanyi asirise teyejjusa n'ate ejjukira olutalo lwe yalutandise. Simanyi lwaki abadde agamba asirise teyejjusa ng'ate olutalo luno ye yalutandise Kapritini Nicolo tekaamubaddeko. Anyways, katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga ffe wano ku Jika Media tuli beeteefuteefu okubeera nga amawulire gonna tugakutuusaako mu bujjuvu bwago. Era ebinaaba biveeyo kuba olutalo lukyagendera ddala maaso lukyabindabinda tujja kubeera nga tubikutuusaako wano butereevu ku Jika Media. Ate mawulire amalala nga bwe mujjukira bulungi nti omukyala Spice Diana wiiki eno yavaayo n'abeera nga alaga obutali bumativu bwe eri omukyala Catherine Kusaasira olw'okutegeka ekivvulu ku lunaku lwe lumu naye. Omukyala yali yeemulugunya ku mukyala Catherine Kusaasira olw'okutegeka ekivvulu ku lunaku lwe lumu naye era nga yagamba nti omukyala ono yali amuwa nnyo ekitiibwa era yali amwagala era yali ayagala abeere ne ku kivvulu kye naye olw'okuba yakwata ekivvulu n'akitegeka ku lunaku lwe lumu n'olulwe ng'alaba ekyo tekijja kukola ki tekijja kusoboka. So n'akirabamu ng'ekyomutima omubi omukyala ono okwata ekivvulu n'akissa ku lunaku lwe lumu n'olulwe. Wabula n'omukulu Catherine Kusaasira avuddeyo n'abeera nga amwanukula n'amugamba nti saategeera nti ku lunaku olwo naawe walinayo sho. Nagenda okubitegeera ng'olwedde enteekateeka almost ziwedde nga bwengezaako okugezaako okuba nga akyusa deeti ngenda kubeera nga ate nfiirwa ssente nnyingi nnyo kuba ebintu nga venue byali bisasuddwa, obulango bwali bumaze okukolebwa nga olwedde bunaatera n'okgenda ku TV. So ng'olabira ddala nga okwata sho n'enjijjayo nga nakakizuula nti olunaku lwe lumu n'olulwo kyali tekijja kubanga kikola ki kyali tekijja kubeera nga kikola. Era n'agamba nti yakigenderera okutegeka sho ku lunaku lwe lumu ne mwana muwala Spice Diana era n'akomekereza ng'agamba nti abantu bangi nnyo, Uganda erina abantu miliyoni 4. So miliyoni 4 kitegeeza bonna tebasobola kubamalawo era buli omu ajja kufuna ababe. Spice ajja kufuna era n'omukyala Catherine Kusaasira naye ajja kufuna abantu. So bw'atyo bw'akomekereza ng'agamba nti ebivvulu byonna bisobola okubaawo, ebivvulu byonna bisobola okubaawo, ekyo ne kibaawo n'ekyange ne kibaawo, ate ffenna ne tujjuza ne tukola ssente ne tudda ewaka nga tuli basanyufu. Gwe olowooza akigenda mu comment section obeere ng'ensonga eyo naawe ogimpeerako ku ndowoozayo, kubanga ndowooza ekyatisa Spice kwe kubeera nti ebivvulu by'ennaku zino bibadde biyuugayuuga nga abayimbi babiri we bategeka ku lunaku lwe lumu ofundikira omu ku bo tafunye bantu basiki bonna ne batafuna, obo n'afunako ku batonotono ate omulala n'atafunirako ddala wadde yadde nga n'ekisembyeyo kye kya Gravity ne Mickey Wine nga Mickey Wine yajjuza neera naye yali tajjuza nnyo naye nga yafuna abantu ebyaddala n'ate wa Gravity obutebe ne bumutunuulira. Ndowooza kyekyasinga okubeera nga kitiisa mwana muwala Spice Diana naye katulinde tulabewa gye binaggwera. Butereevu nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe nena tulaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twera kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onaona tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu batulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulinayo ka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekuumire ku mukutu, likinga video, subscribinga, endowooza yo gintere butereevu mu comment section. Bw'oba olina kyagala okuwabulamu butereevu nakyo osobola okubeera nga okinteera awo wansi mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.